wewe bale kubanga twegasse kamachaga onako olwaleero era nga bulijjo programu yaffe ebigambo tebitanga tutunulira ensonga ez'enjawulo bya bufuzi ebyobulamu n'ebirala ddala bikwatagana ku ggwanga lyaffe lino Uganda. Kulamu nange Frank Walusimbi nze ali mivule olwaleero ngenda kubanga mutuuliramu era nga tugenda kutunulira ensonga ez'enjawulo. Akakuba bakedde kubanga muli eyo nga akakuba gye katwenyeredde ndowooza munaabanga mukakozesa ddala bulungi naye tekikugaana kuyitako wali ku Inspire Africa ne wenywera kakaawa kano mwana wattu n'osobola okubanga ogwamu nate empewo eno ekedde okukunta amachagona ku olwaleero. Ensonga nnyingi ddala ezitambudde mu wiiki eno. Bw'olaba bwe twatandika ku Monday okuziika Archbishop oba Ssaabalabirizi owaba Orthodox Metropolitan John Lwanga yaziikibwa wali ku St. Nicholas wali e Namuŋŋoona abaliyo ndowooza mawulire ebyavaayo buli muntu ng'amutendereza ng'omuntu abadde ow'amazima. Katikkiro Charles Peter Mayiga eyaliyo bannabyabufuzi naye nga ekyasinga okuvuga ennyo kwe kuba nti ono abadde anywerera nnyo ku bigambo bye naddala bw'abanga ayogedde ekigambo nga si ye muntu ayinza okubanga akyusibwa kale tunaamusaalirwa nnyo ng'omu ku munnaddiini abadde atekkiriranya. Mpozi era mu ngeri y'emu amawulire era agabaddeyo sabbiiti eno ag'ebyobufuzi okuddamu okukwata omubaka Alan Sewanya najjukira nti ono wali e Masaka ku misango egyekuusa ku bijambiya kooti yali yakkiriza ne munne owa Kawempe North Segirinya Muhammad beyimirirwe naye ono bwe yatuuse okufuluma ate ensonga ne zikyukamu awo oda ne zikyukamu twalabyawo abalabye akatambi nga drone ejja ate n'emutwala nga nabyo tebinnaba kutegerekeka bulungi kati misango mirala gye gigenda okubanga gimuggulwako nabyo tujja kubanga tubitunuulira maaso awo. Ensonga endala abasinga mubadde mwebuuza Ssaabapoliisi Martin Okoth Kyola aliridde abapoliisi yatangaazizza nti omukulu alimu obulwadde era nga omusawo wa poliisi Dr. Moses Byaruhanga yakakasiza nti omukulu kituufu mulwadde alinamu high blood pressure naye nga bakola ekisoboka okulaba nga batambuza emirimu era nga bagambye nti tewali kugamba nti waliwo leadership vacuum. Abamu babadde bagamba nti weewaawo abakulu jjukira nti neyali omumyuka we Lieutenant General Lokech yafa nga wabaddewo ababuuza nti tewayinza kubeerawo ate mu watu awo ogw'obukulembeze byonna babizeemu. Mpozi n'okwogera kwa President Museveni ndowooza sabbiiti eno abasinga ku nnaku olwokusatu ssaawa 2 muli ku NTV nga mulaba ebigenda mu maaso. Muggalo gwadde baddiriza biki ab'amabaala mujja kugira nga mulindako wadde waliwo gye twabadde abamu nga bagamba nti ate speech y'omukulu abamu babadde bagirabirawo mabaala ne weewuunya oba bagaggala oba nedda. Ensonga za COVID yazoogeddeko nnyingi ddala naye nga mwenna twogenda okubajjukiza nti ekirwadde ekya COVID-19 kikyaliyo bw'oba osobodde ate si byakugamba nti nokwagala wabula okusobola okutaasa obulamu bwo omanye osooka kufiirwa muntu n'omanya nti ddala COVID gyali naye olina okubanga mwewa amabanga musobole okubanga mugoberera amateeka g'abasawo buli kimu mwambale obukookolo olwo nno musobole okubanga mwetaasa ekirwadde kino ekya COVID-19. Naye tugenda kubanga tutandulula ku bigere tulabe ensonga naddala ezabadde mu kwogera kwa President Museveni. Ensonga y'amasomero tujja kubanga nayo tugikoonako awo maaso awo okulaba biki nga bwe byatambudde naye nga ebifo nga Kampala tukyategerekese nti COVID-19 ate akyali wa bulabe ddala. Ekifo nga Kabaale nayo mulina okubanga mwegendereza. Ekifo Soroti 10 Kalungu Gulu nayo mulina okubanga mwegendereza olw'ensonga nti ekirwadde ki COVID-19 ate kikyali kyamaanyi ddala kale nga mulina okubanga mukyegendereza. Nkiwa abasinga olunaku olw'eggulo bannaffe Abayisiraamu mbakulisaayo nkiwa mwagenzeko muzikiti oluvannyuma lw'ebbanga. Jjukira baali baabawa ennaku eziwerako nga temulina kugenda mizikiti naye olunaku olw'eggulo mwasobodde okugenda ne musaala naye era obubaka buli nti mugoberere ebiragiro by'abasawo nga kwogasse ne bannaffe olwaleero ndowooza aba Seventh Day bagenda okubanga basaba olunaku olw'enkya tusuubira abannaffe abanagenda e Namirembe Lubaga Abakatuliki saako na Protestant nabo okutandika olugendo lwabwe oluvannyuma lwa COVID. Nejjukira nti bakkirizaamu abantu 200,000
era nga abo tebalina kubanga basukkawo naye byonna byonna tujja kwongera okulaba oba binagobererwa oba nedda. So nga bwe ntutegeezezza olwaleero programu yaffe ebigambo tebitta osobola okutugoberera ku Facebook ne YouTube. Olwo nno n'otufuna butereevu nga bw'olaba gwayinza okuba nga oli mu motoka oba nga tosobodde kubeera wamu osobola okugoberera ebyo nate ebigenda mu maaso wano. Mpozi tugenda kuba nga twogera nga bwe ntutegeezezza okwogera kwa President Museveni okuddiriza ku muggalo naye nga okusingesera tugenda kuliteeka nnyo ku nsonga ey'amasomero. Amasomero gano gagenda kubanga gaddamu naddala aba universities bajja kubanga batandika mu November nga lumu naye ekyebuuzibwa okugema kuno kunaaba kuwedde. Jjukira nti bannayuganda kumpi President yagambye wakiyo obukadde nga buna awo bayinza okubanga bagemebwa naye bw'otunuulira kati peesi gye tutambulirako tunasobola okugema kumpi abantu obukadde nga 6 nga 1 November tennatuuka. Ekyo nakyo kibuuzo tujja kubanga twongera okukiraba kiki ekiddako eri abayizi ne bannannyini masomero bwe banaaba nga baguddewo luli wabaddewo abamu nga bakweka abayizi abalwadde n'ebirala. Saako n'ebigambo bya Major General Kahinda Otafiire sabiiti eno oyinza okugamba nayo byabadde voko nnyo oba byavuddeyo nnyo ku nsonga ey'ebijambiya mu bitundu eby'e Masaka nabyo tugenda kubanga tubitunuulira. Program ebigambo tebitta katumulemu katon tukombewo nkubuulire be tuli nabo wano olunaku olwaleero. Ensonga z'e Masaka mbadde njagala kubagamba ate njagala kutegeeza n'eggwanga ensonga z'okwerinda tezirina luganda, tezirina ddiini, tezirina langi, tezirina kibiina. Obutali butebenkevu bukwata ku buli muntu yenna. So kyembadde ngamba abakulembeze b'e Masaka mbagamba ffe tugezako ng'aba abekwerinda okulaba nti ebizibu by'e Masaka tubimalawo naye nabo ng'abaana Masaka bateekwa kukola ki? Kukola ekisoboka kuyamba abekwerinda okubataasa kubanga siyinza kumanya linnya lya kitaawo nga tombuulidde. Abekwerinda tebayinza kuteebereza nti owekijambiya yandiba wano oliya yandiba wano. Ab'oku kyalo bwe bamanyi baani abatali batuufu abakyamu. Okutuwangula mu kalulu mwakola netiwaka ekyakalu naye netiwaka gye wakola n'otuwangula lwaki tugikozesa netiwaka eyo n'otuyamba okujja kuki obutali butebenkevu. Lwaki toyagala kukozesa netiwaka eyo gye wakozesa okutuwangula tulyoke tumale kiwoki obutali butebenkevu kubanga abati ebijambiya tebamanyi ono wa UPM ono wa DP ono mukatuliki ono mukristaayo ono muganda ono simu mugwira no bakusanga mukuba bakuba naka ku mutwe olwaleero bakuba wa NRM enkya bakuba wa NUP. So abantu ba Masaka bonna tewali asaanidde kufa. Yoyo Major General Kahinda Otafiire ebigambo biwulidde ebyabadde byekuusa ku nsonga y'ebijambiya e Masaka. Nga tetundamula kutegeezeza nti ngenda kubuulira be tuli nabo olunaku olwaleero era nga tulina omukyala Rona Kemirembe Lulanga ono ng'agoberera byabufuzi abaali bagoberera ebifuzi lulindooza mwalaba y'omu ku abo abeesimbawo ku kyombako omukyala ewekazo naye agenda kubanga atubuuzaako n'oluvannyuma tulabe abalala era tufune endowooza zaabwe ku nsonga ku bigambo ebyo byogeddwa munnamagye. Tusense okulaba nange obbasanga kantwale guno omukisa okubuuzaako bonna abatulaba kyemukola kyamaanyi mutufudde ki kye tuli singa tewaliwo batulaba tetwandibadde tulina betwogera nabo so mbalamusaako bonna akensusu nkusaba onzikirize ndamuseeko abantu b'ekazo gyenva gyenzaalibwa abanfudde kikyendi mwena mbalamusizaako nnyo abeeyo engali Bulunga Rwemukoma Kyampangaara Kanuni mwena mbalagala nnyo munfudde kikyendi. Ekiseera kye kimu nzikiriza nsaasireeko abantu ab'e Masaka abaafiirwa abantu baabwe. Tewali yandyagadde kufiirwa muntu we mu ngeri etategerekeka era ne bw'abanga alwadde n'afa kikuluma ate ono agenze nga totegedde just nga bamusazeesaze n'omusanga nga bamutemyetemye ne report erikirya nga tevuddeeyo. So mbasaasira nnyo
kyokka mbakwasa Katonda katukwatire wamu tulabe nga nakyo tulwanyisa kikole ki kiveewo. Amanya nga bogedde bampitako emirembe Rona Ruranga nva Kazo naliko guild president w'Enkumba University nemala nembako president wa Wunsa oba ekibiina ekitwala universities zonna mu ggwanga nemala nengendako egaana okukiikirira universities eza Africa weneesimba era nembako deputy general secretary wa ASU oba All African Students Union wenavaayo nenjja wano nenkola ejange mu kalulu ka 2020 nengenda okwesimba Kazo nga woman MP okubakiikirira era njagala kubeebaza nnyo bakola ogwabwe wakwata kyakumeka kyokka ne banakyamirira ne bajja ne bakola ogwabwe nakwata kyakubiri najjayo obululu omutwalo gumu 15,600 Kazo wetwakuba akalulu akasooka aka primaries ne tumala ennaku 12 nga tetunafuna results zaffe nga yasinze tebaagala mulangirira wenkugambira mbuna ab'Ekazo bakola ogwabwe bati ne banakyamirira ne bajja ne bakola ki ne bakola ogwabwe yensi wetusanga mbunno wano mulaba ebyobufuzi nga tulaba president omu president Museveni era barutamaguzi tubagoberera bimba mwogera nosanga nga era tubasiima wemwogerera amazima tubasiima but nosanga nga cry ya mweri ku president omu president Museveni kino tokikoze oba security wanenyigiriza oba ki kyokka nojje waffe nosanga nga tulina ba president abasuka mu omu tujja kubeera president Mwine president Museveni president Mwesi president ani bw'oba toggwa mu lulyo lwabwe ate oba ofuuse ekizibu nnyo lwakuba kyali kyewuunyisa okukuba akalulu ne bamala ennaku 13 nga tebakalangiridde n'ekyokuminennya bwe bajja okukalangirira atanga odo yajja ewaffe emirundi 3 nga buli wabala results bwayagala okulangirira si mutuufu n'amala n'agenda embalala n'alangirirayo omubaka gwe yayagala mu hoteri n'amuyita n'amugamba gwakoze eki awangudde kyali kintu kibi nnyo era tugamba tewajulira nkiwa waliwo windo ey'okugenda okujulira ate kati ensonga zonna bwe ziba
singa okutuluma batera okufuumula enfuufu wano mu kibuga ne mujja muveeyo mayiro nga bina tutera kubalaba mu kuziika kigira nti nkireeta mutima mubi ffenna twagala Kampala omulungi twagala enanka naye these unprecedented days mutalireeseemu malala nti gundi agende twebaza kubanga abamu mwafuna obukulembeze si omukulu muvule bannaffe abamu baafuna obukulembeze naye bw'oba obufunye faayo ne ku mulala abamu bakuŋŋaanyiza ssente nnyingi nnyo ffe tusula nabo abamu eyo naye ng'olaba amakutiya ge muteeka mu mayumba gammwe musula mayumba galinga mawoteeri kati mwe mwasuuminga nti everyone is doing well. Bino ebiseera bya corona nze ndi mubaka wa parliament mbadde ntambula eggwanga lyonna kwasiba obuvunaanyizibwa era maliriza lipooti yange ngenda jjanjulira parliament okunoonyereza ku ssente eza corona oba covid-19 relief naye bw'otambula mu bantu embeera mbi. Mwami Rutamaguzi ogedde ku kya bodaboda tewalina kubeerawo mateeka galungamya amateeka weegali era ffenna twali tubaddeko abaavu. Nze muganda wange kitambula yandabanga ng'asoma Makerere naye ng'asoma Makerere tetwatandikira mu mabenzi naye ekisinga okutuluma abafuumuula enfuufu wano mu kibuga sente bafunye zandola. They came when they are very poor, they had nothing. Era n'abamu nze ntera okubasa kuba bava waffe Nakaseke gye balwanira njagala kuba kyakulabya ku katono nnyo naye bajja wano nga tebalina ne bubasula. Today these generals have big homes which are like hotels. Their children almost own planes, they own factories, they own streets in Kampala. I assume nti obote namwe yabafuumula wano n'agamba mwabanaku mu ddeeyi eyo mu nsiko zammwe gye muva you wouldn't be what you want. Nze sikireese mutima mubi. I am a leader in the committee, I'm a leader, a member of parliament. Nekinuma nnyo okulaba nti mu biseera bya corona ate amalala geeyongedde gwe takisi tukugoba gwe bodaboda tukugoba. Nze ensonga lwaki bwe tufuna omukutu nga guno mikutu gy'eggwanga tukugamba gwawulira obubi nti owa bodaboda okubeerawo owa takisi oba owa kachoski mu biseera ebitali bulungi tukwegayiridde ddayo ewammwe gye wava kuba buli omu alina gy'akola ki gye yava olongoosa awo oba obeera teri ajja kukola ki kubanga kensembyayo sebo mu kubuuzaako kwange kitweraliikiriza nnyo kino nsaba abakulu abali mu gavumenti nti bannange emisaala gy'abakulu ba poliisi n'abamagye ntuula mu palamenti ne tugezaako okukigira. This is the first parliament. Eno epalamenti etandikibwako basebo omukulu mivule ffe tubeera eri mu hawusi yaffe ey'eggwanga eri endala ogenda ku NTV olaba abantu bameka abawookinga proceedings za palamenti nga mu ggwanga lyonna it is 1% bwe batewera naye wano ku NTV batulaba. Ekyo kibadde okimanyi ekyo njagala kukisaba mu palamenti mbadde ngezaako kireeta kitulumanya abapoliisi okubanga basulanga refugees mu biyumbayumba obusente butono n'abamu kati ndaba ebipale bitandise okuyulika while a smaller group of people enjoying a lot of money in our country. Sebe ekyo sikireese mutima mubi kitambula. Mwali mukalu mwabasuubiza nti no mujja bawa kakadde ekyo nenga sikyawulira bwe kivuga kyakakadde weekali sente weeziri kankweko kyokulabira just kitono nnyo ekikulaga kubanze I sit on finance committee nti ennaku ezo ministry ya education yagenda mu International Monetary Fund neola 520 billions ezigenda okuzimba secondary schools across the country naye ku billioni 5.2 ne bajjako billioni 317 okulondoola program. Imagine so sente weeziri buli wa poliisi ffe twagala abenga ali bulungi ng'omulabako naye olwaleero ne boosanga ku palamenti akuba sauti yagala kutagala agweri n'amasannyalaze babateekerako tutono nnyo mbusimanyi twakulabisaako ng'obudde buli mu ttumbi bwe bagira ne bagajjako. We want every Ugandan to live a better life. Era ensonga lwaki sisita wange ono ansanyusiza nnyo ng'akaaba ffe abeekazo mu kibiina ky'abakitambula RDC kitambula ffe abeekazo banziba akalulu oli bwe bakugamba nti bamubbako ente n'akamya abajja kkakima obwa pulezidenti ffe tumanyi bino si BNTV. Nze ng'omubaka palamenti yawangula ekifo ky'obwa pulezidenti yali Kyagulanyi Ssentamu naye omanyi kooti zammwe ez'NRM kyezaalangira so tukusaasira naye era twongera okubagamba kubanga mwe kati bababba bulu naye ffe babba wano square miles most of our people webale nnyo obuziza kube Nakaseke n'obategeeza ensonga ez'enjawulo naye kakati katukomewo ku katambi okawulidde okalabye okalabye akamukulu Otafiire
ku nsonga y'ebijambiya kuba wetwogerera olunaku olwaleero poliisi yategeezezza nti ekyalina abantu 16 abasibe 16 wabula nga bakyenyumiriza mu nteekateeka nti okumala kati sabbiiti nga 3 tewannabaawo bulumbaganyi bwonna bukolebwa mu bitundu bino eby'e Masaka bwe tumanyi eyo eyabadde gundi yaabwe. So bw'otunulira ensonga eyo ey'ebijambiya n'omukulu Otafiire byayogedde, ebijambiya is a film ezanyibwa NRM abali mu buyinza. Ebijambiya is a film nga bonoolaba ekina Uganda ekina Nigeria oli mu bifirimu waliwo ababifiiramu. Lwaki ogiyita firimu? Ati Gambia is a film Amerida nze gembadde ntambula Uganda mwe mubeera eno Kampala temumanyi kibeera kitambula mu ggwanga. Nalabye ono yali oba yali Ssaababega wa gavumenti yali agira nga mukulu Kaka bagenda nga naye akaaba temuteeka ku bijambiya seruka mama yute basajja mwe mukabizza eggwanga lino. Ffe bwe tulaba ebijambiya ebyo ffe tuva mu Lwero Triangle ejjudde entuumu z'obuwanga of which you've never benefited mu ntuumu z'obuwanga. Tuva mu Nakaseke ejjudde entuumu z'obuwanga, tuva mu bitundu byaffe bino bye mulaba byonna tukaaba amaziga. Era nze omu ku babaka ba palamenti abaavaayo ne tugamba mukulu Museveni nti amanyi ab'ebijambiya bano, ne tubagamba you people withdraw your thugs. Bano basobbi baavaayo luli ne bakubuulira nti ffe tukola ne regimu zonna nga bwe ziba teziriwo ku popularity naye nga ziriwo kugulirira abantu kugamba nti lutamaguza omutwe gwe tugupangisiza nojja nogera biwagira gundi gwe tukulaba oli bubi jangu tukweyo ku kamotoka gwe jala tukweyo ku buno. Regimu nga terina popularity nga naye ekimanyi nti tebagironda ebyo byerina okukola. Honorable Lutamaguzi, ku nsonga y'ebijambiya ani alina okuba nga anenyezebwa? Gavumenti yerina okunenyezebwa. Yagamba nti tugenda kukuuma abantu n'ebya. Nze nakugamba olwaleero kankikuwe wano nga ndi ku NTV ninayo laale ku City Square ku ssaawa 7 nga sinaba na kutuuka kwota we wendaga ebitongole by'ebyokwenda byajjudde. Nakugamba wano tulinawo ba diso giso viso wiso tiso miso ebyo byonna bwe biri in addition simanyi tulinawo jati simanyi tulinawo counter terrorism tulinawo everywhere you go waliwo ba security. Kakati nkubuuza bano akatundu ke Masaka kano k'endabo y'omukulu yagamba lumu ng'ali ku mukolo ng'ali ku mwami wiso kitegeeza kibanga badde mu security kati boyogera byesimanyi abawiso bebabega ku madirisa g'abantu bebabega ku madirisa g'abantu obadde tekimanyi mukirina mu parliament kuliko oba oli mu byabufuzi kugambye nti ye gundi yaabwe. Mwami Lutamaguzi, ensonga kusinga ddala ku bigambo bya Major General anti mbadde nkugamba General Otafiire mwennyini emabega kawo yakola statements because these people have accumulated a lot of wealth. Kati bwoba ogaggawadde nnyo when you had nothing you came with nothing kuba bolaba abakulu abo abasinga bwe bajja mwano mwe babagamba nti bazze kubanunula naye ffe abamu abalengerewa ne tugamba nti tosobola kujja nga tolina nawe osula nobanga kati osula mu mawooteri olumose eggwanga lyonna muligabanye n'ogamba nti ozenze kununula nga n'ebyaliwo byonna mubigabanye mubitutte. Kati omukulu yayisa statement n'agamba mbu emabegako eri nga bali mu UPC mu gundi mu nsiko bayambalanga obutisaati bwa UPC ne bakola ebikolobero ne basobola okukyayisa ki UPC. Era abakizibu nnyo okujjayo omuzeeye abamu abaafa okubazuukiza noga nti bano abakolanga ebikolobero tebaali ba UPC. They are still the same people bavudde from 1960s 70s 80s era n'olwaleero be bakyakola bino. Kati bo bagoberera akatabo ka Machiavelli nti bw'oba ofuga abantu tolina kubaleka ne babeera ku museetwe. Abatakuwagira bateeke mu pandagali bateekemu okubatiisatiisa bagiregere naye ffe kye tubasaba accountability nti lwaki babiteeka wano bazanyira ku bantu gwe nkubuuza lwaki olowooza tebabiteeka kazo ewoona lebono lwaki olowooza tebabitwera ewoona lebene kazo
oba ne babitwala emba ne bakuga nti tubiteeka wano Masaka wano tubiteeka Masaka kwasi gwe mulundi ogusoose ate era n'obuuza we Masaka waliwo balakisi y'amagye obadde okimanyi nekazo basudde ebipapula biyinza okukola ki ekibaluwa kya njawulo ne action ne Masaka basooka kusuula ki bipapula nga tebanabatemu fesebo tubadde tugamba gavumenti twagisaba nti bagule kamera emabegako eri lwakuba nti mwe mwerabira abakulu bano ab'ebijambi ababakwata emabegako eri ebyasooka e Masaka bava ku kiddawalimu nayo firimu ezanyibwa wano kina Uganda kati mbadde nkugamba nga bakutta abo ab'ebijambiya baali babambusa mu kooti y'e Masaka eyakalina ne bafuumuuka ne babulira mu kibira nga bawerekerwako ab'emmundu era ensonga lwaki tukugamba ffe twagala mukulu Museveni nti please you know these people ne tugamba akulira ebyamagye you know these people ono wa poliisi yesimunenya mukulu Ochola oba naye era tumusabira bali muka Buradi Kuroti naye tumusabira busabizi mu mbeera tumunenya ne tubuuza bano ku ground kuba tebakulimba sebo kemaliriza nako nti ebijambi abantu tebabimanyi tebakulimba nti omuntu osobola okugenda n'opulaninga n'owandiika ekibaluwa nti kitambula leero sazze naye enkyanja kujja n'otuukiriza awali security neraba ne mukyala Babbi Kyagulanyi ng'agenda Nakaseke okugaba ebitanda neeyiwa ku buli makubo gonna lwaki security yerinaanye ne balakisi y'amagye tesobola kuyiwa Masaka ne basobola okukwata agabbyamo. Mwami Kitambula owulidde ebigambo bya mukulu Otafiire kuba bw'otunuulira kyenjagala okufuna mu ggwe mazima ki agali mu bigambo bino naddala eri bannabyabufuzi kuba bw'owulidde agambye nti bannabyabufuzi abamu abanna okubaagira ne basiguukulula NRM mu bitundu ebyo by'e Masaka ekisookera ddala naye batuuse ku bijambiya ne batiitiira balutamaguzi bano ne babivaamu tebakoze mulimu gwabwe nga bannabyabufuzi. Ndimu ennyamivu nti muganda wange Lutamaguzi ayogeredde ddala nga munnabyabufuzi owa Africa munnabyabufuzi owa Africa ayogera kusinga ayogera kukyamuukiriza kyovolaba n'ebitongole ebitaliiyo agenze ng'abimenya wano wiso semanyani nange mutegedde ne wiso abawega ku madirisa ndooza windo itanosekito kakati munnabyabufuzi owa Africa bwayogera bw'atyo naye ng'eyali mu Kampala kankarefayingeko akantu kamu tuleke kuvumirira nteekateeka ebezzi okustimulayininga bodaboda nekola ya taxi Kenya olwaleero taxi zonna kumpi zonna zadda mu cooperatives tezikyali mu individual nti nze nina taxi eyange gundi alina taxi eyange ezadda mu cooperatives ebina bwabwegassi naye nabo okubatuusaawo awo basoboka kubaamu ng'abaresistinga nga tebakitegeera so nze nsuubira ffenna twandibadde tugamba nti ekisooka twetaaga ekibuga ekirungi bodaboda buli anajjanga buli anaafuna ssente n'agula n'ayingira ekibuga bwe tulituuka ekiseera nga mulimu emiliyoni nnya eza bodaboda omulala aliyitawa so nze nsubira kyetaaga okustimulayininga maybe kyetulina okugamba titukolagane n'ebibiina byabwe ne time tugende tubawadde time bweti okulaba nga bodaboda yo bwekaddiwa tokomawo mu kibuga naye kyetaaga nga nabo mubaregistarinze nga bamanyi kakati nga ngenze ku nsonga esookera ddala General Kahindo Otafiire ayinza okuba nga opinion ye nga minister owa internal affairs nti bano olw'okubanga batwala ekibuga Masaka n'ebitundu ebyo kakati insecurity erabika yeeyongedde ayinza okuba nga akissa kubo naye nze ng'omuntu omu njagala kwawukanako ekisooka nze nayambibwa nti mbaddeko mu security nenkubiriza security committee neye Kampala as a whole when nali Makindi I could sit on the Kampala security committee ate nenfuna omukisa nengenda ne mu byalo nayo nembeerako ne security committee nina n'ebintu byenkoze okutaasa ebitundu byaffe ku butemu ku bubbi n'ebiringa ebyo so nina experience ng'omuntu naye njagala kutegeeza bano bamukulu Lutamaguzi nti ensi yonna olwaleero kampe background kano ensi yonna olwaleero ebonaabona n'emisango giri ena omusango ogusooka gwa butujju omusango ogwokubiri gwa ntaluzi ez'okuggyako government armed conflicts
omusango ogwokusatu gwe gwa kidnappings for ransom kuwamba abantu okufuna ensimbi. Omusango ogwokuna ye homicide. Homicide mwe mugwa bino bijambiya mafumu kuttingana na mundu nga bora bibiri mu America nga bora bekyali ku kanyamunyu okutegedde. Kakati UN Office on Drug and Crime yafulumya report mu July 2019 ngetunulira omwaka gwa 2017 ngeraga nti emisango egigwa mu kowe gino bijambiya biki gye tuyita homicide gyeyongedde nnyo mu myaka 12 emabega okutegedde okusinzira ku misango egy'obutujju n'egy'entalo zino ez'okujjako gavumenti. In fact batunulira omwaka gwa 2017 terrorism abantu abafiira mbali emitwalo 26, armed conflicts emitwalo 89, homicide omwaka ogwo emitwalo 46 mu 1000. Kakati bwe tubanga tunaafuna solution fenna tulina okusooka okujja mu politics tugambe homicide cases zino tuzireducinga tutya kubanga zo ziri complicated. Bwe tunulira ekye Masaka for example amayumba agali isolated fe tukulidde mu byalo ennyumba emwe eyinza okubeera wano endala ng'eri ku UBC endala ng'eri eri. Kakati nze ndi wano ndi mukadde omulala ali eri mukadde abaana bali mu kibuga. Kakati oli bw'ajja okusalako ng'enjogera y'ennaku zino n'ekijambiya kabenga alina kambe bwambe agenda kumalawo kabenga alina gundi kubanga tulina kuyamba ate nga security tesobola kudeployinga buli wamu nti gwe katukuwa abasirikale babiri babeerawo gwe katukuwe basatu babeerawo gwe katuwe gundi. So bwe mbanga mpuliriza bulungi mu ebyo byoyogedde ebijambiya eby'e Masaka olowooza bigendereddwamu ku destabilizinga ggwanga na gavumenti yamu ya NRM kugidiscrediting. Kakati wano bw'otunulira trend ose tolina kyotute kitegeeza mission yo yakutta si yakutwala kintu kirala wabula yakutwala bulamu. Kakati tosobola kukikola okuleka ng'olina omuntu akuliye mabega. Yensonga lwaki abantu bagenze bakwatibwa including 2 MPs okutegedde mukulu Alan Sewanyana ne mukulu Segirinya Muhammad kubanga mu kunoonyereza balabanga balina akakwate kuba bakwata suspect naga nti munnange nze antuma ye mukulu Lutamaguzi era ngamba bwe nkola kino ampa kino. Lutamaguzi baba balina okujja ne bakubuuza nti tunnyonnyole kino ono lwaki akuliikinga ku bintu bino. Kakati ebigambo bya Jeno Otafiire mpiikingamu ekintu ekikulu ekiri kadino kiri eki mwe abakulembeze lwaki temukwatagana n'abantu bammwe okulabanga obumenyi bw'amateeka buvaawo. From my experience ekikola kye tuyita security si bye bitongole ebikuuma ddembe no. Ekikola security foundation security obutebenkevu obusookebwako obwo bantu ba bulijjo bakulembeze abawansi. Yensonga lwaki ne bwogenda mu mateeka ne bwogenda mu local government act n'osoma bulungi section ndowooza eringa 49 ejja kulaga chairperson n'olukiiko lwe chairperson ero situ n'olukiiko lwe basobola okubeera enkiiko zaabwe zisobola okudabulinga nga security committees ate enkiiko zaabwe ziri ze tuyita council zisobola n'okukola bylaws okukuuma ebyalo byabwe. Bw'ogenda mu National Security Council Act 2000 cap 301 bana amateeka bagalina ojja kulabanga section ey'omunaana essaawo kye tuyita sub county security committee. Kakati obuzibu tulina minister wa internal affairs minister wa security kibalina okukola olwaleero n'abakulembeze bano abali wansi kwe kulabanga structures zino eza sub county security committee, village security committee, parish security committee nga ziddamu zikole. To me they are dead completely and that's where the problem comes begins from. Obuzibu butandikirawo bweyogera ku bukiiko obwo naddala ku nsonga ya Masaka in particular kuba bwe tujjukira nti abamu ku babaka baguleta Masaka abo bajjukira basinkana mu minister obutebenkevu Jim Bwezi naye byavaayo n'abadismissinga era abo bajjukira nti ne OC eyali ayogedde ku nsonga ezo basooka ne bamugalira kati wo tateekeddwa kwogera Muruko nga bamuyise okwogera ku mbeera ngeyo. Police eba n'ebitongole ebyogezi alina okufuna permission. Amagesi bya kyenyeji. Amagesi bya kyenyeji kiringa kakati office ya speaker ono tasobola kujogera mpozi nga bamuwadde permission.
katugendeko omukyalo atubulire olowooza mandate ey'abannabyabufuzi erina kukomawa naddala mu nsonga zino ngeza security nja kubanga nkomayo ew'omukulu kitambula naye oyongera otunyonyola mandate nga mwe bannabyabufuzi ki kyosuubye kyolaba nti kino tulina okuba nga tukyenyigiramu mandate yamwe naddala ku nsonga kati ngaeno ey'e Masaka? Neeyanziza nnyo bwe ngenda ku mulamwa gwa leero of course tusaasira famire ezaaviibwako abantu baabwe kyanaku nnyo nakikugambye nga ntandika kyanaku nnyo okulaba omuntu oba musazeesaze paatisi ze teziri wamu bamutemyetemye tomanya amutemyetemye kiba kyanaku ate tewaliwo omuntu ayagala okiraba but kyenjagala okukugamba ate okugamba abatulaba bonna wewaweerawo Uganda oba ensinga eyina ekirungi tonna tukiganyirwamu oba ova mu nuupu oba ova mu NRM oba ova mu DP nga General Otafiire bwagambye n'agamba mbuno kino ekintu kisa security tekirimu diini tekirimu religion tekirimu ki fine bwe wabeerawo security ennungi ffenna tukola ki tukiganyirwamu wekozi wabeerawo security ennungi ngenda kuva ku TV saawa 6 ngende waka Lutamaguza agenda kuva wano saawa 10 agende nakaseke nga tewali akoze eki amukutteko kyokka bwe tusanga nga ebya security bitandise okugenda mu politics oba ebyobufuzi manya gye twolekedde si walungi jeno wabadde ayogera tugambye mbuno obukodyo bwe mwakozesa okutuwangula mu bukozese okufuna ki ababatta mu batugambe kyanaku omuvuddemu no kino njagala to okitegeera okuva gyendi NRM wano wetutuuse NRM egenda mu bintu ebyo egenda mu parties 2 walimu NRM eri yagenda mu nsiko eyali erina 10-point program walimu NRM right now eriwo okusindikiriza eri NRM ennungi abantu gye bali begombe ekole ki eveewo mamafiya we bakoze eki we bajudde baina group yawo baina kakundi kwabo bakola buli kyebaagala bayiseewo bafunemu olaba moto yaffe egamba olwakatonda naki n'ensi yaffe abeebufuzi abangi bakola lwakatonda naki n'embuto zaabwe tokkiriziganya na bigambo Major General Otafiire bye yayogedde nze mu opinion yange representing abantu kati bwe tubeera nga tubalaba waliwo bwe tubanga twagala tuyite mu TV tukugambe gwe gyoyogedde naffe tulina amagezi kola ki vaayo nga batte tulina opportunity eyo kintu kibi nnyo okubeera ng'oli government official ng'oli ku ranka ya waggulu bw'oyimirira okwogera nga n'omwana omuto aluzinga hope in you kikyentegeeza mu kino tewali ayagala kubeera na mutemu ne bwe nkira ku macanga Sewanyana honorable oba Osegirinya nga muganda wange nga nkitegeera mbuno atta abantu sisobola kwagala kubeera part of him mba njagala bamutwale amateeka gakole ki gakole ebyagu but bwokera ku maca ab'e Masaka ne beekubira enduulu ne bagamba banange tufa mutuyambe security eriwa bahonarebe mutuvuddemu eggwanga musirise ne wavaayo tiimu n'etugamba gwatta abantu n'ab'e Masaka bennyini bwe baba anaabadde abatta bonna ne bagaana kiki ekibeerawo it means abantu bennyini tebakyakulinamu ki hope because nze sande badde nga ndaba omuntu wano awolerezani omuntu yena gwe bandikutte ku madda solonga azinga olabira ddala bwe baba muleese kino kyensaba ba NRM bwe babakeera ku maca ne baleeta omuntu yenna mbuna ali involved in those capital offenses nga kikwata ku bulamu bw'omuntu bakeere ku maca bamuleete nga alina evidence emala mu maaso g'abantu nga n'omwana oli wansi gyali agamba kyokka kituufu olunaku olwo baleese Sewanyana essimu ye connectinga ne yono bwe babaleeta baproving beyond people's what doubt lwakuba batugamba everyone is innocent until proved what proved guilty so kiba kiswavu mbuno abantu abakuteekamu ekitiibwa oli ku ddaala bwe tuba tugenda mu hierarchy tosukka mwanya ogundi ekifo kye10 but bw'oba ovuddeyo okwogera ekintu n'osanga ng'olina resistance abantu bennyini tebakuyinamu ki tebayinamu nsa mu bigambo byo ekirala honorable Rutamaguza badde agamba lwaki eyo tebigenda ekazo no ate kino ekintu nakyo leka nkikiriyalinge kankozese guno omukisa nkyogereko ndowooza mwe bwe mutulaba nga tuva kazo bava kiruhura mulowooza tuli bulungi
no honorable nzikiriza nkugambe kino ekazo nekiruhura wajja kubeera mu 10 families ennungi bwe ziba ennungi zijja wano e Kampala zigenda zifune ebizikola ki byezaagala oba ntegeera babragging around bajja arrogance barepresenting families 15 eziriwa ekazo kati naffe mututwalire mu kite ekyo bwe mulaba omuntu yenna avayo gamba oyo ali bulungi oyo ali bulungi kino njagala kukyogera ku National TV bw'oba oyagala kumanya mbuno tuli bubi kwate no National TV most cases ekola programs mu luzungu otwale emotoka yokole interview n'abaana benyini bajja kwekweka ffe mukazo we don't have a technical school that eriawo nene mbune tusavinga mu 35 years we don't have a hospital tetulina ddwaliro lya district eyo yekazo gye nkugambako we don't have ekitegeeza bwendwaliro eri Magondo gyembeera bwendwaliro eri Kyampangala empya kituufu ebadde eva ku Kiruhura right Kiruhura is the first what district njagala okubemu mu birowoozo bwo lwaki olowooza bw'okeera ku makya n'ogenda eggulu n'omwana wa boda amanyi oluzungu n'obwamubuuza mbuno can you direct me here owa boda akuddamu ewaffe si byangu so bweba mutulaba temuteeka mu kiti ky'abali abantu abakuse abafunye ebyabwe ne barepresentinga emitwalo 10 eriwa eri nedda naffe tetuli bulungi tujja kudda ku nsonga era nedda olaba kati fine okola ki owagira NRM ate nange mpagira ki NRM but bw'obeera mu NRM nga togigamba mazima abantu bagenda kutuuka ekiseera bakole ki bakusindikirize bakukube ki amayinja era nze kino nkikubiriza nnyo abantu be NRM bwe muba mwagala tubeere nga tukyali mu buyinza ng'abantu bakyatwagala ng'abantu bakyatwenyumirizaamu nga batuyinamu essuubi tuyiga okweyogerera ki amazima omugambe kino ki kirungi for example nkomekereza ne kino olaba kati president yakatuusa myaka egyo ebiri tajja mu bantu yes tajja mu bantu tabatuuka muleki bamukuumiddemu eyo fiya insecurity covid bw'ogenda mu bantu ekuta lwaki bamanyi bw'atuuka mu bantu bagenda kufuna right information bano ba mafia bwe bamukuumira mu kasenge kaawo bamuwa wrong information bamuwa wrong information bamalizanga bamutomezezza ne balwanyisa NRM ye eri ennungi ne bagijja ku mulamwa ne wajjako NRM y'aba mafia wona ebiruta maguzi mwagende Masaka abanupu ne mujjayo nago mu buto ne musigukulula bakulembeze bangi mu kitundu ekyo kituuse ku bijambiya mutitidde muli batitizi babagamba mujje tukwatire wamu mutaddeko kakokola tondeka nyuma temwagala kumanya naye nsooka collectingako sister wange ono owe kazo kyali kitundu kya district y'Ekiruhura nayo mpya ffe tetugamba nti mwenna muli bulungi fact nabaddeko era kyatambula naye muli bubi nnyo era naffe tutera okugamba enkola y'abakitambula ey'ekibiina kyabwe naawe mwoli bayibuli yaboogerako mu Luka ti setaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza kati mwe gundi gye tubalabiramu era gwe togamba nti gwe wekka gwe babba era ffe tubasaasya nnyo bwe tuba twogera ku babbi temugamba nti tugeneralizinga era nze nange nkimanyi nti waliwo omunyankole okuddayo ku ssomero nga kutuuse naye atasobola kuzaayo baana nga nabo bali bubi naye ffe kye tubagamba nti wabeerawo ensobi muveeyo mugyogereko era naffe tuba basanyufu nnyo bw'ovaayo n'okondeminga agabbi agakubba ge gatubba n'eno agabbi agakubba ge gatubba n'eno naye mwe wabaawo ekitundu ekikoleddwa mukyogereko anti biba bizibu tebirabika kati tosobola kugamba nti owaye Yezu setaani bw'akola ekirungi lwaki tokyogerako kubanga omanyi omulimu gwa sitaani kubba naye ebizibu nnyo byakwogera bajja kulaba bubi kati nze nsobola okukyogera kati for example nze nkwalo kye nawagira President Museveni mabegakaawo bwe natunuulira ekitundu kyava mu Lweru Triangle
nze yakampita ebbanga eriwera nze omu ku babaka ba palamenti pulezidenti wamwe gwe yakayita emirundi egisukka mu 2 nenda mugamba nti nze tojja kungula nga bw'ogula bali abalala naye ffe kye twetaaga ye service okiwulira sebo mukulumivu era kyembadde akuyise kugula anti pulezidenti akommunikatinga naawe n'akulaga direction gyakutwalamu ne mugaa nedda abamu kuffe mutulaba tuli bubi but you can't buy my mind kyenjagala okutunuulya kyobongulyako eservice ensonga lwaki genda muwagira bwe batuwa ekkubo lyaffe gwogamanya amakubo gaayo ekkubo eriva ekabimbiri nerijja eziroobwe w'obulenzi nakaseke kapeeka n'aliteekako ennaku ezo omukono libadde lyogeza abantu bingi mbwayise mu PPD tagigoberere tuga abantu be nakaseke baagala koraasi si PPD kubanga negemuyisa mu PPD gafiirayo eyo abanene ne bagalya n'olwekyo totulaba bubi munnange sitaffe tubalaba bubi abeeyo naye nammwe bwe mulabawo ensobi ffe agasajja gajja eno mu Kampala ne gafuumula enfuufu ne tulowooza nti nti muli bulungi kyokka ekirungi watuuseeyo n'ogamba tuliki leka ensimbi ayakamukulu kitambula ssebo mukama wange ffenna twagala okutereeza ekibuga kuba ekibuga kyaffe ffenna buli omu alina okyeyagaliramu era ensonga lwaki olaba nti ffe tutera nnyo okugamba abakulu bano abajja mu buyinza nga tebali bulungi netubagana nammwe mwajja temulungi nange ndanze ndi wa muno mu kibuga netubagamba nti omuntu oba omugobo wa bodaboda oba owa takisi muweeyo ekiseera tusobola n'okugamba nti aba bodaboda oluvannyuma lw'emyaka 8 Kampala tujja kumwagala bwe tuba emyaka 9 oba 10 oba n'aba takisi kyekimu Uganda tekoma naffe sebakonkamaze nga ngenda kukyombuuziza ekyekijambiya ffenna kubuuliddeko emabegako eri sawundi ebadde teriiko bampeereza message mikwano gy'abali mu USA nti sound yange ebadde teriiko kati ffe nakugambye nabo we bali balaba nakugambye nti ensonga y'e Masaka eri purely political era abajamplifying a regime why Masaka lwaki goloza Masaka kati ono gye Otafiire y'okuvaayo abeera ng'omulanzi bwe yajjanga n'alanga nti abaaye waliwo embeera etagenda bulungi batusobola kwekwasa mu lwaki Nuupu simanyi teyeekolamu nga bwe yatuwangula Nuupu yeekuuma emmundu z'eggwanga mutugambe nti tulemereddwa kubanga obuzibu mmwe bwe mulina when you look at these people they are no longer leaders. It's as if they are taking Uganda to be their property. They can do anything they want. Ugandans ne babossinga gwali badde omugamba nti gwoli minister mulambe ekifo kyokola mulimu kyawo nowa police gwosindika eri mu bijambya njagala kuwa ekyokulabirako tasobola kugendayo because they are totally demotivated. They are seeing a smaller group of people enjoying all the wealth of the country, collecting it. Bowa police are sacrificing obulamu bwe najja ayimirira ebweru w'ennyumba ya Lutamaguzi n'alekayo ye wali eri nakuba saluti nakolera buli kimu ngalaba talina kyafuna ffe Masaka twabadde tugamba mukulu Museveni nti tuzeewo sisimu yaffe eri yaliwo bote gyali yateekawo ey'amayumba 10 bano bwe bajja balowoozesa abantu nti Uganda etandise nabo. That's why they are trying to destroy everything ekiraga Uganda wajja evudde n'owulya sawa ya Queen tugikonewo simanyi bino Makerere tubijjewo bino simanyi eno ekiraga independence tubijjewo kati bo baagala kukulaga twabagamba nti omukulembeze yenna nga azze mu buyinza nga tazze bweddiza ggwanga nga bano bwe baakola nti bo bajja kweddiza ggwanga so si kuli kulembera wabula odyeddiza to own. Now they own Uganda. Atandikira ku musingi banne gwe baateekawo n'abuuza nti ebirungi bye bakoze bye biriwa n'obitwala nze kati waliwo ebirungi byenda baba mukulu kitambula noono bye bakoze mu NRM bwe mba nfuuse omukulembeze byensobola okutandikirako. Ekisooka nti ngezaako nnyo batuyigiriza nti ensi egenda nakumatiza olina akumatiza bonna bagagawale naye ng'obwavu obukuliko emyaka 4 bonna bagagawale n'akukuumira mu obwavu myaka 40 n'akugamba nti kati nze bwe mba ngenze ne mutabani wange ajja oba ne mukoddomi wange ajja naye akukwatemu n'osigala ng'okyakuba mu ngalo naye ng'obwavu obukuliko. Ensonga lwaki nkugambye nti ekintu ky'e Masaka kyangu nnyo okumalawo. 1 yita abakulembeze omuntu bw'ovuganya naye ng'ono sister wange weenaale she is not my enemy.
owekitiibwa kitambula RCC si mulabe wange era ffe ne bwe tubasanga tubagamba Uganda is for all of us oba ova kazo oba ova mbalala oba ova ggulu that's what makes Uganda era ensonga lwaki Uganda tesobola kubeera yokka in isolation. Honorable Tamaguzi katumulemu katonda tugenda kuwongera kubanga nkomawo n'omukulu kitambula tunnyonnyole bannabyabufuzi wa mandate yaabwe yeekoma naddala mu nsonga zino nga ez'ebijambiya. Okyali ku programu yaffe n'ebigambo tebitta katumulemu katono n'oluvannyuma tukomewo era nga tujja kuba tunuulira n'ensonga ez'amasomero okuggulawo ojjukira nti bye bimu ku President Museveni byayogeddeko ng'ayogerako eri eggwanga. Ekituufu ebigambo tebitta program gy'okyalaba wano ku NTV nze ali mivule ku lwa munange Francois Lusimbi era nga tukyali ne Ronaka Emirembe Lulanga unagoberera byabufuzi Lutamaguzi Semakola Mbaka owa Nakaseke South ne Henry Kitambula ono yali RCC owe Machinde tukyatunulira ensonga ze Masaka ebijambiya n'ebigenda maaso ababaddewo nga tutandika programu yaffe eno muwulidde basobodde okubanga batutegeeza nyongero kujjukiza nti kakaawa aka Inspire Africa Coffee kalungi ddala naddala mu budde buno obunyogovu. Wetuwumulidde mukulu kitambula tubadde tukyali ku nsonga ez'ebijambiya naye nkubuuziza emabegaawo bw'otunuulira mandate ey'abannabyabufuzi balina kukomawa n'ekirala kakati bulijjo kuba mpulidde ebiseera ebisinga nga muyita nti ne bannabyabufuzi bajje bayambeko mu kulwanyisa obuzzi bw'emisango naye kakati bwe kiba kale Besigye Bobi Wine ne bagamba nti bagenda Masaka eyo nabo basobola okuba nga bakunga abantu nabo musobola okubakkiriza nti beetabe mu nteekateeka y'emu. Ekisookera ddala amateeka agaliwo galaga bannabyabufuzi abalonde we balina okukwasizaako ebyokwerinda abalonde so si babibiina byabufuzi naye abalonde. Bw'otunuulira National Security Council Act eriyo National Security Council ekulemberwa President ne baministers abatuulako naye sijja kujoogerako nzike wansi ku District Security Committee eteebwayo etteeka lyerimu eryo mu section ndowooza ya 6 ekulaga bulungi nti ku lukiiko olwo olwa District Security Committee kuliko ng'oggyeko RDC alukubiriza oggyeko DISO aluwandiikira DPC OCCID OC prison waba waali oba n'owa UPDF nga waali omulala ne kaawo omulala atuulako ow'amaanyi ennyo ye district chairperson. Lwaki? Kubanga district chairperson akiikirira endowooza z'abantu be. Oli ayinza okubanga amawulire tayagala kubawa bano naye asobola okugawa district chairperson najja mu lukiiko olwo authoritatively n'agamba abantu bange ab'egindi obubbi buyitiridde ate obubbi obwo osi abumanyi. Olukiiko olwo ne lutuula ne lusala entotto ku bubbi obwo buggwawo butya mu kitundu ekyo. So kakati district chairperson wa mugaso nnyo mu bibuga nga Masaka eyandibadde nga district chairperson kati ng'ekibuga ky'e Masaka yaba meeya naye atuula ku lukiiko olwo. Kampala wano KCC Security Committee Lord Mayor alina okutuula ku lukiiko olwo kubanga nali mu Kampala kimanyi kyenjogerako ate n'etteeka likyogera bwe kityo. Kakati obuzzi bwe tulina nti woosanga nga munnabyabufuzi w'opposition agasijja kutuula na RDC okutegedde bwe buzibu buliwo. Woosanga nga munnabyabufuzi w'NRM aga katutuule tuteese kakati bwe buzibu obuliwo. So nze ndowooza nti n'eky'e Masaka ba district chairpersons abali mu Greater Masaka ne meeya ow'ekibuga Masaka balina okwenyigira ennyo mu lukiiko luno olwa district okusinga ababaka ba parliament ate etteeka teribagamba nakutuulako naye ate era okuleka nga babayise anti kati bwe tuwulira omulanga ogubaddeyo ogugamba nti abakulembeze mwenna mwenna kati ate etteeka bwe liba nga libawandula lwaki nga bwewawulidde mukulu Otafiire ate lwaki wengenda okumaliriza kakati bw'otunuulira sub county security committee agikubiriza okusinziira ku tteeka ye sub county chairperson mukulembeze mulonde yagikubiriza era omuntu oyo olukiiko lwolwo atuulako
ne OC ali mu sub county eyo ba secretaries for defense oba security ab'emiruka egikola sub county batuulako. Giso atuulako era yawandiika. Owabakyala akulira women council mu sub county atuulako. Sub county security committee sub county security secretary for security oba defense nga bayita atuulako. So nga ne wabaawo ditaachi y'amajjaawo era chairperson w'eggombolola ono adabulinga nga chairperson wa security asobola okuyita detach commander n'amugamba jangu otuule jangu mu meeting eno kubanga abasirikale bayinza okuba bakola ABCD. So structure ene ya sub county singa ekola omulimu gwayo tetujja kutawaana na birala byonna. In fact mwe muli bannamawulire balungi ab'NTV mbaagala mutandika okugenda mu districts mubuuze RDC enkiiko zammwe eza district zituula ddi eza security. Number 2 sub county security committees zituula ddi kuba zirina okutuula at least once a month. Bajja kugamba sub county security committees tezituula. Kakati weziba tezituula tebalina kye bagenda kusalawo kuyamba byakwerinda. Just a moment kati bodda ku kyalo chairperson w'ekyalo n'olukiiko lwe lwonna badabulinganga council ate era ne badabulinganga security committee n'ab'emiruka bwe batyo. Bodda ku muntu nze owa bulijjo article 17 eya constitution ya Uganda sub article 1 ekulaga nti munnansi yenna obumu ku buvunaanyizibwa bwe kwe kukolagana n'ebitongole ebikuuma ddembe okulaba ng'ekitundu kye kitebenkera. Kakati bw'otunuulira abantu bano bonna ba mugaso na bano bennyini ba MPs basobola okukola kye tuyita mobilization of communities nti bannange mwe abantu ba bulijjo nga mukozesa article 17 ka sub article 1 mufube okulaba nga mwenyigira mu byokwerinda nga muwa amawulire. Nze nno nina example gye ntera okubawa kanjibawe. We nagenda e Namayingo nga nvudde kuba naliko RDC e Namayingo nali naakatuukayo weekses nga basse omusajja bamuyita Ngoloobe. Ngoloobe yali avuga emmotoka eya special okutegedde. Kakati bali ne bajja ne bamulimba nti eriyo omulwadde ali ebugiri gwe batwala eyigango okumujjanjaba mpozi nga batemu ng'agamba munne mperekera ye ne yamwerekera olwatuuka ku gundi ku toto ebugiri ne batwala ku nnyumba awaali omulwadde we baatuukayo babatuga butuzi ne batwala ne bakasuka mu kakira. Kiki ekyaliwo poliisi ng'emaze okukwata buli omu omusajja eyajja yansanga na ku woteeri emu nga ntudde nkola mirimu gyange n'aŋŋamba bulijjo nkuwulira olabika oli musajja w'amazima musajja musomesa musajja mukulu ansinga emyaka. Be baakwata bayinza okuba nga si be batuufu bakwate ono noono ne bakwata abantu basatu ne ŋŋamba babaawule nkubuulira twazuulanga abantu beebo n'emmotoka ne tugizuula n'ennyumba we battira abantu ne tubazuula n'ebiringa ebyo. So njagadde okukolaga mu bufunze amaanyi g'abantu aba bulijjo singa obanga oba empawalinze. Kakati bano abakulembeze bamukululuta maguzi naye abanga tebatuula ku main structures ziri eza security naye basobola okumotivatinga abantu baabwe no bamobilizinga tibannange twenyigire mu byokwerinda tulabe ng'ekitundu kyaffe kitebenkola. Omuntu wa bulijjo aba ne information tebakulimba naye oluusi atya okugiwaayo kubanga alowooza gwagiwaayinza okumuwaayo ate ne bajja ne bamukola ne bamusanjayo. Webale nnyo mwami Kitambula mpozi katugenda kubanga tulaba ku zimu ku ndowooza z'abatulaba essaawa zino naddala mu programu yaffe eno ey'ebigambo tebitta. Ajjukira nti tukyatunuulira ensonga ey'obutali butebenkevu mu bitundu eby'e Masaka naye ng'oluvannyuma lw'endowooza tujja kubanga oluvannyuma lw'endowooza tugenda kulaba nate ebyokuggulawo amasomero ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yayogedde. Kakati kansooke noono thanks for the show. NRM government is responsible for the murders in Masaka. Otafiire ali binnyonnyola ng'ekiseera kituuse. Okay. Michael Karulo okuva emukono Major General Otafiire should remember he isn't servicing the army per now. Webale nnyo sebo webale kuweereza nansalire Anita wali Makerere mwami Otafiire aleme kukudaalira mu maziga ag'abantu ab'e Masaka. Kimanye nti ne Kayihura eyabaako mu bifo ebinene era n'ayogera bingi ebikankana naye bamuwandula naye yeetereza ayogere bitono. Ono yagambye atuwadde lugero
ono engineer mwami Emi okuva Nansana, Minister Otafiire is so arrogant to speak such a statement. Once a leader takes power, becomes a general leader for both his supporters and the opposition, it's his role. Ebiri wansawo sibirabe bulungi naye ng'agamba nti General Otafiire alina okuba nga yeeyisanga omukulembeze. It's his role. Ebirala nabe webale nnyo tubirabye ebyo. Nze Nyanjula Eva okuva Gayaza ku bigambo bya mwami Otafiire alinga agamba nti buli Nuupu gye yawangula mwami Museveni takyafugayo, mwami Kyagulanyi yafugayo. Tukitegedde ssebo. Kale. Good morning. I'm so disappointed by that lady from Kazo. Does she think border guys not speaking English is government problem? Did government close Kazo schools and open Guru schools? Let's not take citizens' mistake to be government. Samsoni okuva Tirinyi. Songo girabyeyo. Kale mwena abakyagenda mu maaso. Mwami Mivulenze Semakule Mutungo lwaki ripoti ku bijambiya ebyali Masaka ng'oggyeko ebyakabaawo tefulumanga ate General Otafiire anenya ab'e Masaka obutalondoola nga buli muntu yali wa ddembe okulonda gw'ayagala. Akatusembyeyo ono but Kazo people vote 100% for NRM ate nga bali bubi. Abali obubi basinga okuwagira gavumenti. Sheikh Kasim Katongole naawe tulabye endowooza yeeyo mwebale endowooza musigale nga mukyazireeta tunatufunye akadde maaso tujja kwongera okusoma byonna bimusobodde okuba nga muwandiika mu programu yaffe eno ebigambo tebitta. Kakati njagala tuve ku nsonga y'obutali butebenkevu e Masaka. Naye nga tugivaako ekintu kyesobola kuleka nga sitereezezza kweko ono kyeyagambye fact n'omwasindisa message awo nti gavumenti emanyi ab'ebijambiya. Njagala ntegeeze mwami Lutamaguzi nti bwe twali tulwanyisa Kone, gavumenti eno ng'erwanyisa Kone era eriyo abaavayo ne bagamba nti Kone fe abaali bamusizaawo bwe twamala omumalawo ate ne musirika kakati n'olwaleero muyinza otusongamu ennwe naye bwe tunaamala okumalawo ebijambiya bino sinakindi nga n'abamu tubakwatidde mu kuba kati nze kankubulire waliwo mukalulu omwana bamuyita Same Okanya azanya nabi Nigeria amina azanya comedy omwana oyo yakwata ejjambiya n'agissa ku mutwe bw'ati mukalulu naga bonna abatagira tugenda kubatema ng'akutte bw'ati simanyi oba omwana we bamukwata nja kubuuza poliisi kubanga tubeere responsible ku statement zaffe zetukola oli musajja muganda baga kati ffe tugamba wulira kasekendi katono nnyo bonteeka kugamba ebya Koni ebyo bibuulira abantu babeera mu kyalo abatamanyi kigenda maaso ffe tuteekako gaalubindi ez'okubiri. Koni was a project of who? Was a project look for the owner. Datujja kuyigira olali basema gore tujja yigira African politicians. Katugere mu kyokugula amasomero. Sabiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kwogerako eri eggwanga ku nsonga za COVID ebintu bingi mu kuddiriza ku muggalo ebimu ku byanukuddeyo ge masomero era yategeezezza nti nga lumu November gana matendekera ga waggulu bwetu universities n'amatendekera amalala gajja kubanga gagulwawo singa wanaabaawo okugema okwo kwe basuubira. Jjukira nti mu kiseera kino abasomesa bakyagera maaso n'okugemebwa era nga yagambye nti mu bantu obukadde 4,800 be basuubira okubanga bagema waakiri bano abasomesa bajja kubanga bankizo nnyo naye nga bw'otunuulira ku biriwo ojjukira nti abasomesa gavumenti target oba abatunuuliddwa okugemebwa bali 55,000 wabula nga ku bano 26,000 be babadde bakafunako doozi esooka 9,600 doozi ey'okubiri bagimaze ogifuna 28,000 tebannaba kufuna doozi esooka naye nga bano betwogerako okusingira ddala n'abayizi abali mu masomero ag'enjawulo bali mu bukadde nga 15 million learners. Kyetubuuza ku peesi gye tutambulirako kansookire wano mukyala Rona ku peesi gye tutambulirako kozi kyonna tulaba nti bakitadde nnyo ku kugema 1 November olowooza tunatuukiraawo nga bano abasaanye okugemebwa bonna baweddeyo okusobola okuggulawo amasomero gano ate n'ekirala bw'otunuulira nti baliraano wali mu mawanga amalala bo baguddewo amasomero kiki kye baakoze what did they do right ffe kikyatulemye okutuukiriza.
neyanziza nnyo ensi yonna ng'egenda kukulaakulana sectors 4 ze batalina kuleka mabega. Sector ng'erimu ebyamalwaliro bikwata ku bulamu bwaffe, bwe mba sirina bulamu bulungi mba sigenda mu maaso. Education, bwe mba nsomye mba manyi ekyokukola, baana bangi abasomye ne beebeezaawo. Bwe mba sisomye waliwo ebintu bye sitategeera. Media, watch information, bwe mba siri informed sometimes simanyi bigenda ki mu ggwanga. Last ebeera security, bwe mbeera mu ggwanga erimu security ebintu bya bikola ki mba ndi secured, nyinza okukola buli kimu kyenjagala ku budde bwenjagala. Bwe tulaba ku bafuzi be tusomako abalungi be twenyumirizaamu, babuuzaako Nelson Mandela ne bamugamba kintu ki ky'oyinza okukolera eggwanga lyo oba ky'oyinza okukolera Africa naawe n'obwowummula n'ogamba kituufu yo nakigikolera ekirungi ennyo. Yabagamba bintu 3. Ne bamugamba ekisooka n'abagamba okusomesa education, ne bamugamba ekyokubiri n'abagamba education, ne bamugamba ekyokusatu n'abagamba education. In simple terms yali abagamba buli w'okwata eggwanga n'oliwa ebyokusoma ebirungi oba olijje mu stepu ya wansi nga waliwo okoze ki olitadde. But waliyo olugero lwentera okugamba mikwano gyange mbuno a road to I don't care attitude leads you to a city of had I known. Buli wobeera mu luguuto ng'otambula nga sifaayo oba kino kizze oba basomye oba tebasomye, gwe n'otambuliramu ekyo nga tofaayo kikuteeka mu city nga wejjusa n'ogamba singa namanyi. Bwe ngenda ku kyombuuzizza ekyamasomero bikaabya. Lwaki bikaabyo? Eddagala weeriri fine. Twakamala budde ki mu lockdown? Babaka ba parliament basooka okuyisa ssente nga zigenda kutugulira vaccine budde ki? Wano e Uganda vaccine yokka gye tulina ebadde donation. Si ekyo ffe tukyalemereddwa okugenda ne tugulayo ki ene vaccine. Honorable Rutamaguzi njagala otuyambeko ssente ze mwayisa zikyali ku account zikolera bana Uganda amagoba mbuno obudde bugenda kutuuka ffenna tulyeko. Just 1 second. Mukama wammwe mukulu Museveni yamanyi ssente gye ziri. Neba minisita uliriza wobali wenaale mumwe mufuga. Twakuŋŋaanya ssente n'alibadde sikikugira mu lockdown yasooka buli munansi n'awaayo. Ebitongole by'ensi yonna ne bituwa ssente. Mwami Museveni n'asala kati njagala kuwa ekyokola buli kitongole ne ministry ne parliament mwendi batusala by 80%. Ssente zonna zigende mu corona. Mwami Museveni ewola $1 billion. Mwe walibuuza tusibu ssente waziteeka wa kati nzija ku kino. Nzija ku kino. Olaba ne Rutamaguzi bali mu bibiina bye balimu ebya nuupu sikugamba bye baagala. No, wa DP right? Anta badagamba wadi Honorable Kyagulanyi Wenzijidde ogamba nuupu oba DP whatever tamanyi state. Emyaka 3 ulira kino emyaka 3 emabega FDC yabadde ina amaanyi nga opposition. Right now FDC koze ki tekyaliwo nga y'amaanyi nuupeze. Tekikwewunyisa mu myaka 2 nuupu okubanga ekoze ki evuddewo ne wajja ekirala. So njagala bwe tubanga twogererako ku National TV nga tulina abaana Uganda be twogera nabo to thinking beyond our political parties. Ebintu ebimu tubijjemu ki ebyobufuzi. Nabagambye mbuno bwe tubeera mu ggwanga nga lina service delivery nnungi oba wa nuupu oba wa NRM oba wa DP ffenna tukola ki tuganyirwamu. Ku masomero wano president namulabye ng'akola ki ng'ayogera. Si bw'asoose okwogera naliko mu nyumba yange ne family yange nendaba nga president ayogera. We yagambira Diana namuyita namugamba Diana nakugamba ogule ebitanda bimeka. Diana namugamba emitwalo egyo ena namugamba wakagulako bimeka. Namugamba 13,000 namugamba ebyange bikoze ki bikomye ono mujemu. Natugamba ne rusa cheni ki mujemu. Ne tumanya waliwo abantu abatakyawuliriza ki mukulembeze. I was so disappointed. Bwe bali ba appointing a new cabinet abajemu benyini bamanyi tebakyamuwulira yaddamu nakola ki n'abaleeta. It means wali abantu abatuuza president ne bamufumba
ne bamujja ku mulamwa kati we byamasomero njagala tuteregeza abaana Uganda international schools ziri open waliyo abaana abali mu masomero aga international kati bakola ki basoma bagoberera SOPs kintu kye bakola mu international school ekitasobola kukolebwa mu masomero gaki ga government ne gundi anti again abaana bangi it means mu international schools abaliwa abasobola okusomeseza beba government officials abayina sente nyingi beba honorables abayina sente nyingi barutamaguzi beba no not really it means beba no abantu abafeedinga ku musoro gwa muntu wa wansi nze lona yakuba akalulu nyina ka business kange mu kikubo nsasula musolo okutte amasomero agasomesa abaana ng'omwana bw'aba agenzeeyo asasula miliyoni 10 n'oleka abaana wenawe tuyinza okusomeseza kino kyembuuza mu gavumenti yammwe gye mulimu abaana n'ebyana. Are you trying to tell us that mulimu kutegeka a ruling school against abaana abatasomye? Mbuno bano be mutadde mu international school obudde bubukeera ku machanga ffena bamaze senior 6 pa now we are not interested in politics. Emyaka ebiri egenda kuyita nga tewaliyo ali qualified apart from aba bakola ki abali mu international school. Botunulira international schools baba kati botunulira somero nga Cambridge. Yes. Bakola ebibuuzo awe Uganda owa America n'owawa balina okukola omulundi gumu. So kiba kitegeeza nti baba wawa nga tatudde ate nga balina okukola ekigezo kyekimu. That means abagenda kumisinga kati kyekiri kyenkugambye sekta eyo abaana baba honorables abaana ba ministers commissioners PSCs bo bagamba tebalina kumisinga bibuuzo aba America bwe bakola n'abawe balina okukola ki okukola ne mugambo wa Rona ne mugambo omuntu ava Kyampangala nkungu eri wansi kanoni burunga akole ki takola eri nakaseke gye muva abaana baabwe bo batuule. So muri mukutugamba mbuno kati abaana tuli mbateeka mu grades mbuno waliwo first grade yote ina kumisinga bibuuzo second grade etuule myaka 2 tewali kintu kirumanga oli muzadde wakeera ku macha n'ozaala omwana omwagaliza future nungi olumu ebintu bitulemu okukola kyokufuna ne tugamba mukama nyamba bifunire mu mwana wange n'olaba ng'omwana wayo noonekanga you don't have option. Yes batugamba abazadde ffe baticha abasooka tulina okukumikiriza abaana baffe but you forget that an idle mind is devil's workshop. Omwana ali waka mwayisa sente ne mugamba zigenda kugula ki radios and TVs zigenda eri ki wansi mu baana b'ebyalo tetuzirabanga mukyala lwanga awo wenyini tugenda kubanga tukomawo so ffe mu bintu by'okusoma mazima mutu disappointism ate namwe parliament omuntu baba bakubidde akalulu mmwe mubeere eddoboozi lyaki ly'abantu bammwe ebintu ebimu mujje mu bitense nga temuyinaamu political wars mu bitense nga muyamba gwanga obudde bulituuka muve mu office ge mulimu mukomewo tubanirize kyokka ekibuuzo kyolina okwebuuza bw'oba okomyewo nga tokyali mu office gy'olimu kati abantu baliddamu bakusanyukire nga bwe wali before. Bw'oba awuliriza bulungi president yagambye nti tayinza kukkiriza abaana bagende ku ssomero ate baleetera abazadde bajja kutta abazadde bajja kuleetera abazadde ekirwadde ekya corona naye kakati bw'otunuulira ate abazadde mu butale gye batambulira abazadde ku amasinzizo gaguddwa obutale bwaguddwa omwana wa wabeerera fine okugema kugenda kubeera okuba kati okugema solution omwana ewaka gyali ne ku ssomero wawasinga okubeera ow'obulabe naddala ku kirwadde kino mu kusaasanya ekirwadde kya covid. Kati statement za president ziri purely political, they have a hidden agenda. Era naffe nga nze omubaka wa parliament pulidde honorable agamba Rona nti mutuyambe. Mr. Museveni castrated parliament. Our parliament was politically castrated. Era ensonga lwaki olaffe twamusaba nti obanga amasomero gaggaddewo waki ministry of education nayo temugiranga mugiggalawo kubanga these people sit as a family and decide for a country. Si bannayuganda kuba bannayuganda balina ba education stakeholders abasobola obiteeseza but these people sit as a family ne bagamba zino generation tuzigire zifuuke z'abaddu. Era ensonga lwaki ffe ng'ababaka ba parliament kituluma nnyo twatunuulira omusomesa mwe temunamanya abasomesa abali mu masomero ga private abasinga bamaze more than 2 years tebafuna kasente ne tukuŋŋaanya sente. Mukulu Museveni twamukuŋŋaanyiza sente nga mu parliament ebitongole ne bituwa buli munansi n'awaayo sente
neyeewola naye tumubuuza sente ze weekuŋŋanya mu biseera bya korona waziteekawo. Everyone is quiet. Buli wetuvayo nga palamenti kati mugendeeko mu liseesi. Gwe okimanyi nti ennaku ezo yatusindikako ne mu liseesi ey'oluwaze musimanyi tugenda kufumigatinga palamenti tumugamba nti ffe waffe nakasika. Ani yabasindika? Pulezidenti yakubiriza palamenti. Kati yawamba oba badde tokimanyi bwobuuza faazo ekereziya sipiika yagambe yawamba yagiwamba kuba ekyali ekigendera kye kujjawo institution zonna kuzita. Bobeera mu ggwanga nga institution zonna ziri mu sevenized nga zonna azisse tewakyaliwo omuntu asobola kuyimirirawo n'ayogera ng'olina ba advisors naye nga bonna gwe weetuuma n'erinnya simanyi tikahabulwa nga bonna buli omu akutya n'okutya nga bonna bajja yigwe oga yigwe nga tewaliwo n'asobola kugamba this is a government office we are supposed to do ABCD nga buli omu akutya minisita akutya PS akutya n'olonda ab'eŋŋanda ab'emikwano n'abako n'obajjuza ebifo byonna n'obeerawo kugwe musenero yaŋŋambye tuggalewo yita ku Diana Atwine waki tewaleeta ebitanda tugendeko mu education eka baŋŋambye tetuggulawo masomero. Webeera mu ggwanga ng'olijjuzaamu abooluganda bako n'ab'emikwano nga bannansi bonna basiliipi nga buli omu asinowalinga tamanyi kidya. Nze njagala kuwa ekyokulabirako. Gwolowooza abaana b'abakulu bano basomera mu masomero ga wano international schools. The international schools era kyetwogera they are open era basoma. Abalala babafulumye ebweru w'eggwanga. Ffe twabuuza mukulu Museveni what is so special about Uganda? Rwanda abaana basoma, Tanzania abaana basoma, Kenya abaana basoma, the neighboring countries. Mu nsi yonna kankwe ekyokulabirako NTV ebeera informed. Mu nsi yonna mulimu ensi 5 ezaagaana abaana okuddayo okusoma nga Uganda yokka yeriwo mu Africa. The whole Africa ensi ezaagaana abaana okuddayo kuliko Kabestani, Pakistani, Ujakistani, obusubuli eyo bwasajja bawalabu bali eyo tetumanyi n'agenda. Eyokutaano ye Uganda. Tumubuuza okukotogera kw'abaana ba Uganda, do you have a hidden agenda, you and your people, nti tucreating a class of slaves then tucreating a class of masters? Kwa tosobola kuŋŋamba mu kikuubo agamba nti akuuma obulamu bw'abantu ali kutaasa. Anti nze kyenkugamba nti mu kikuubo eri bw'otuuka n'olaba abantu nga bajjuddeyo n'obuuza ekikuubo ne classroom ani asinga okuba obubi gwe kyotunula. Emipiira abantu balaba n'embaga balaba. Kakati ffe tumanyi bweno temusobola kubyogera. There is a hidden political agenda why these people have denied students to go back to school. N'ekyokubiri ffe twebuuza nti sente zonna ezifuluma mu budde buno ziyambaani? Bwana tusobola kuŋŋamba nti gwe olumirirwa ennyo bannayuganda gwe abaana bo n'abazzukulu bali mu kusoma bo bali mu international schools mubayisawo mu mabenzi ne bakoma mu mayumba gammwe agalinga amawoteeri n'abantu bo bano abeekazo ono nalebo wange ow'ekazo gwe mpa ekyokulabirako n'abantu bano abeekazo onadde enjoyi. Kati gwe omuntu weeri ewaffe eri ennakaseke gw'okotogedde. Imagine omuntu abeera eri wansi n'omugamba nti tewaliwo okuggulawo masomero akubuuza mpa ensonga. Kubanga gwe kyowa ensonga mbuno bano bagenda ku spreading obulwadde. Ne tukubuuza nti nedda tunuulira ebifo byonna ebijjulamu kati abantu kwa kyakulabirako mu kibuga. Ng'ogendeko ne kakati wano ssebo omukulu Mivule ogendeko mu kikubo olaba abantu abalyo. Gwe kyoyagala okuŋŋamba nti abantu b'omu kikubo balina species za njawulo. Abantu b'e Kenya nti abaana baabwe bali so immunity yaabwe ya njawulo nnyo ku ba Uganda. Ne sente ne tukuwa mugule sente za vaccines. Kankwe ekyokulabirako ojja kwewunya bano batunenya ononalebo. Lwaki mmwe muyisa sente buli kasawo? Lwakuba parliament si yeyisa sente. Lwaki babeera bayisa sente buli kaseera ne baziyisa ne mulaba nga tezikoze ne mudamu ne mwapuruvinga? Mukama wo bwe yali ekyankwanzi kyeyamaani ow'enaale mukulu Museveni yagamba parliament tegenda kuddamu kunnemesa sente zaggwe. Omanyi lwaki mwe Museveni yasiba wali nga tulonda yogera ki yayogera exactly yagamba ki teyagamba tegenda kunnemesa sente yagamba atya okutegedde so it means teekateekeza government okutegedde not necessarily ulija kukaddeka mbadde ono mugamba nti bw'obeera mu institution ng'omuntu omu yagamba yekka yalina vision
n'atuula wali n'alonda kati n'abalonda jasi batuulawo butuuzi ba stooges jasi kumukubira mu ngalo okyali mbooko era nga tewaliwo na muntu asobola kureasoninga n'akubuuza nti look here these are public officers sente zetukuwa zino ziteka kati tunuulya minisita wange oyo Jesse Muyingo nalabye ku palamenti baagala kumusika kitogi ng'agamba bannange sirina maanyi kati nze nkole nti zino public officers you are killing generations your children are studying abroad your children are international schools nzo n'agamba nti fe ababaka ba palamenti kuba nze ndi wano nti ngono olutamaguzi kati batwala abaana baabwe sibayi mu international schools yes mbamba all men are equal but some men are more equal than others abave wamwekazo be batwala mu international schools nzowe nakasekenze nzowe nakaseko wange no information no oyagala okubanga honorable mbuno MP wekazo afuna sente nyingi okusinga gwe oba zona ze zimu omanyi lutamaguzo no honorable lutamaguzo bashuminga kugange all men are mutulabawo mu house nga fenna tuli babaka nkugange abatwala abaana mu masomero ago genda national schools ba MP bewa mwekazo ne bana abalala kakuni ene eri wano kuba tosobola kugamba not blaming fenna fa abamutuyimirirawo mukwano kulwa bulungi bw'eggwanga n'otunuulira future n'obuuza nti ono omukulu afuna amafuta ga bwerere asula wa bwerere buli kimu afuna kya bwerere naye zino generation zazze zigenda kulagawa sebo kensembyo kano kabeera mu parliament kubanga nga parliament y'eggwanga tukkirize mukulu kitambula nawo okimanyi nti omukulu yawamba okulwaba omukulu oyo nga zze wali ekkololo nga tulonda sipiika n'agamba siva wano nekyayinja munywera wano ku saa 12 n'alemerawo n'akomawo n'agamba kubanga sebo wali eri mu parliament ono mugamba ono fe wali mu parliament tuleeta decisions eziyamba eggwanga kuba ffe tutukinga beyond tribes beyond what ne bw'oleeta ebiteeso ebirungi ne bw'obeera mubaka mulungi kuba sipiika olanya atuwa sipiika honorable Anita Amonga atuwa n'oleeta ebiteeso ebirungi nga decisions z'eggwanga zikolebwa mu kokasi zituulibwa mu state house oli n'agamba nalonda abooluganda abakona ab'emikwano ne muyisa sente mu parliament naye zonna nga zibbibwa bubbibwa ne muleeta lipooti kati nkwe ekyokulabirako kitono nnyo sente ze mwayisa eza kolono n'abadde atugamba mu lwaki tuziisa kati ffe tuyisa sente for the good of our country sente twewola parliament yeewola nga kolono oli atandika twewola 88 billion shillings zigule vaccines nga Kadaga akyaliko weevu eri eyagira nga tunalonda sipiika mpya tugenda okwokomawo sipiika n'abuuza ati sente zetweweze zaalazeewa nti munnaye ebyawano totunuulira sente wagye zaalaze gwe tunabutunuzi vaccines zino zonna zemulaba zonna donations omukulu yeewoze mu buli kasi mu buli kabanka kati ne busaako bwaffe oba omukyala n'atera okujja okubwewola mu sente zimuyambe naye omubuuza sente zeweewola ziragawa kubanga almost every sector kitambula kanzije gy'oli jjukira nti tuyina okusinziira ku kibalo ky'omukulembeze w'eggwanga 1st November teri wala bwekubanga institutions ezawaggulu universities bwe zibanga zakugulawo naye bw'olaba percentage kwe tubadde tugemera abantu ebadde ekyali wansi naddala abasomesa luli waliwo okugema abasomesa bokka specifically bangi bajja abamu ne baddayo olwaddozi ezaali teziriiwo deadline eno bwegitunuulira eri realistic bwekubanga ddala tugenda kugulawo n'ekirala kati nga mmwe abaliko mu bya security bw'otunuulira agamu ku masomero kozi kuno ba RDC baweereddwa amaanyi luli ekimu ku kizibu kyetwalaba babajjukiza bayongedde okubajjukiza bw'otunuulira luli mweri weevu eyasookera ddala agamu ku masomero gakweka abaana abalina ekirwadde era bagenda okuvaayo olowooza kiki ekisaanye nate okukolebwa mu mbeera eyo ekisooka katono nnyo mukulu Lutamaguzi ono honorable twakanyanze naye emabega eyo nti politics owa bulingi tumuveeko era kakati olwaleero politics owa bulingi amukomezza awula ye ekigambo akimanyi atugambye bahonorable wekazo webasomeseza mu international kyokka ate nikyembuuza owekazo tafuna zezimu newendakaseri owa bulingi twagamba namuwadde akagero olomena naye bampa obudde bwange ekisooka njagala tukkirize nti omukulembeze abamukulembeze
ebiseera ebisinga omukulembeze takulemberera mu makkati, akulemberera mu maaso oba ayinza okuva emabega, omukulembeze omulungi. Ate abaganda balina olugero nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Nali nkola okunoonyereza olugero gye lwava ne baŋŋamba lwaveeyo mu Eastern nti bwe baalinga bawasa edda bawasanga bwana buto kakati nga tekaagala kugenda nga bafuna essajja eddene nga likasitula paka gye kalaga, kagendanga kakaaba naye obudde bwe bwakya nga katandika kwera lujja na kubuuza bakadde. Abaganda ne bagamba nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Kakati president ne ttiimu ye ne gavumenti batututte ekiro ne tugenda basiimanga bukedde. Weevu eyasooka bwe twali tugivaamu, gavumenti yagamba tukole phased reopening of schools, era nebaako beyagamba tutandike ne klaasi eno neeno neeno. Bwe tuliyingira mu second wave oba wave eyokubiri, akawuka kadduka speed nnyo, ng'era bw'oyogedde nkwagadde munnamawulire oli mulungi nnyo nti n'abaana ku masomero gye baali abamu ne balwala naye nga abasomesa tebaagala kuwa mawulire nti abaana balwadde nga bamanyi amasomero gajja kuggalwawo. Gavumenti bw'ekola evaluation, basayantisi ne bakola kunoonyereza ne bakizuula nti abaana abo okubaleka mu masomero kiyinza okuba ate ekyobulabe okusinga okubajjayo, kubanga obajjayo abanga ababiri bakomawo ne batuula ewange nembeera nabo, abamukulutamagguzi oba bano oba mukaaga bakomawo ne batuula ewuwe. Bwe babeera wali awamu, kubanga nze nakola n'okunoonyereza nga n'abaana abo n'asobola okwambala masiki nga baziyezika n'agamba mpaako ku masiki yo ŋŋenda wali eyange enjireseeyo olw'obuto bwabwe. Kaakati singa twabalekayo mu weeve eyo eyokubiri, singa ati tukaaba nnyo okusinga okubajjayo. Nina famire emu erugazi, abaana babiri baava ku ssomero nga balwadde ne balwaza abazadde bonna. In fact yo omukyala yakomawo bukomi kubanga yali agenda kufiira ddala, naye nga baana be baleese obulwadde. So kati bwe tuba tugenda saawa eno okuggulawo, one eriage nti Kenya basoma, Rwanda basoma, wa bakola ki? Kisinziira mwe weeve eno mwagituukako ddi bo bagituukako ddi. Kenya weeve eyokubiri bagituukako nga ffe tetunnaba gigendamu, era ojjukira baggalawo okwo counties 5 bw'oba ojjukira bulungi kubanga mwabisoma wano, counties 5 ne baziggalawo. Nga lwaki? Nga baagala bakatinge egundi mu ngeri akawuka gye katambulamu. Rwanda kyekimu. Kakati babanga bo bagguddewo nga ffe tetunnaggulawo teguba musango, kubanga bo weeve eyo bagituukamu nga ffe tetunnagituukamu, ffe twakagivaamu. In fact twali tweralikira n'eyokusatu Katonda n'atuyamba tetutandise okugenda nga ebintu bigenda bitereera. Kakati kino eky'abaana bagenda okutandika mu November, ekisookera ddala abaana abo bagenda kugemwa, era abamu batandise okugemwa. Balekitarazi baabwe bagemeddwa. In fact n'abasomesa baffe bennyini, juzi president yali abasomera listi ng'olaba eriyo ebitundu bikoze obulungi mu kugema nga wali mu 90, 70. Tegedde kati kye tutalina kwekwasa kye kigambo kya vaccine, kubanga tukizudde nti eriyo ne vaccines ezigenda okuexpiringa ng'abantu tebazijjumbidde, abantu bakyali mubiri, abantu bonna agema ate biki. Okusinziira ku National Medical Stores vaccines kumpi obukadde nga 2,200 bagamba nti ziri available, era nga basuubirayo n'endala ezikunukkirize mu bukadde 12 by December. Obukadde 9 nezikola obukadde 12. Tusuubira singa abayizi baffe bano aba university bajjumbira okugemebwa ne bagundi baabwe ne balekitarazi, bwe tunaatuukira mu November wajja kubanga waliwo ekitambudde. In fact kyenjagala n'okubategeeza kuba abamu baali balowooza nti oba banassa immunization oba vaccination centers ku universities naki, naye okusinziira amawulire genfuna okuva mu b'ebyobulamu bagamba abantu bano nabo bagende ku usual
immunization oba vaccination centers baleke gamba nti actually bagenda kusaawa enteekateeka ne ku masinzizo abantu bagemebwe eyo. So nze nsuubira nti okusinga okuggulawo ate ne tuddamu ne tuggalawo amasomero okutamya abaana alisi ekya November for tertiary institutions ne universities ne January amasomero gaffe gali amalala ndabanga yadde kya bulumi nnyo nti kiri wala naye bwe tutandika ne tutaddayo ate kuggalawo kyekisinga obukulu abantu baffe naye nga tulina obusobozi obunasobola okugema abantu abo naddala abayizi sako n'abasomesa fully vaccinated bakuyogamba nti no omuntu afunyeko first dose oba afunyeko ne second dose. Nze nsuubira naye mubanga mutandise ng'oli afunyeko dose esooka ng'agenda kufuna eyokubiri nsuubira tekiba nnyo kibi nekyo olina okumanya nti abaana baffe bonna si nti bajja kugemwa. Omwana alina okugemwa yoyo 18 okukola ki okweyongerayo. Kakati ne boogenda mu secondary schools omwana owe 18 ojja kwekanganga senior 3 okudda waggulu okuva ku senior actually oluusi na senior 4 abasinga senior 3 okudda wansi bali below 18 kati abo tojja kubagema. Naye eki kyolina okukola nti abasomesa bano abababeeramu banani teaching staff bano banfumba bano ba metro ni baani olwokuba bagenda mu community ne bakomawo balina okubanga bali fully vaccinated okulabanga tebakosa baana baffe. Nze kyesaagala twekwase nti ng'ekikuuba abantu gye bali oli avaayo eyo naddeeka yes kaveeyo ng'ali bwomu addeyo ewuwe wabaawo ekintu ekigize eyo famire ennyangu nnyo yakusalako okusinga ng'olina abaana 5 mu ssomero tewali social distance tewali ki omuwalwala bonna babagenda kola ki ate bana aba international school obulwadde kakati aba international schools international schools tetulina nnyingi mu Uganda. Yes, secondary n'abaana abalimu si bangi oyinza okuyita ku international school notawulira yedde nga wali azikwayatazwa nze nyinza okuba sirina busobozi mwana kusomerayo okutegedde naye owange ono ali ewaffe gye nasomera okutegedde omwana ono kabeere seefu n'ekirala omanyi kamba bulire bwe tubeera abazadde bavunaanyizibwa oli bwagamba nga wewayogedde nti omwana wabeera awaka I don't mind devil's workshop why don't you make this child active kubanga omwana tabeera active ng'asoma kyokkan'emirimu emirala egyawaka kasooke tufune ne ku ndowooza ez'abatulaba tulabe kibalowooza naddala ku nsonga eno ey'okuggulawo amasomero Jukent University nga lumu ali webale kuweereza nze ndowooza education system yagwalwa bagikulembera ab'ekibogwe kuba abantu abalungi batya minisita omukulu kale. Good morning, thanks for the show. Winnie Iganga, Otafiire is not a leader. Tetwavuddewo kale Otafiire is not a leader but a dictator who thinks they own Uganda. Let them not forget that Obote once thought he owns Uganda. Greetings to Honorable Rutamaguzi Neiganga Otuuka. Okay, Ebigambo TEBITTA, I am Odong from Kasese. As we prepare for reopening of schools and other sectors, allow me make my personal opinion. We do acknowledge COVID-19 is there in the world. Tekawedde yako tujja kubanga twongera okulaba akalala kakomya awo ndowooza bampendala. Nze Father John Paul ndi Mityana ntuuse okusima kwange eri abateesa bonna naddala Honorable Rutamaguzi. Nze bakulu mbuuza ababaka oba omulamuzi yabawadde beyiro amagye gajjawo obuyinza okubakwata ndoza ayogera ku bya Sewanyana ne Muhammad Sewanyana. Secondly, ng'oggyeko lockdown government erina solution ki ku third wave. Lastly, government eno okuggala amasomero ng'amawanga agatwetoolodde gagagudde agaago kiraga ki mwebale nnyo tufunye endowooza yo Father. Thanks for the show. It's on purpose for the security minister to do this, to do his role. James Niganga naye yasobodde okubanga ateesa. Thanks for the show, Honorable Rona Kemirembe. You're giving right information. Keep up. Balaika bekazo. Honorable oyo owekazo mulungi. Honorable oyo owekazo ndi bali bibalungi. Honorable oyo owekazo mulungi wa mazima naye NRM
tajja kugisobola kubanga tebaagala bamazima kolanga nambeshe n'ensamba bagiddukamu kiriwo ekyo Rwanda wano baazi n'amasomero bazigula zikola ate nga tewali njawulo y'amaanyi na Uganda. Nze Steven wawulidde abamu babadde balabira okugera kwa President Mabala. Mr. Mivule, thanks for the show. I think closing schools is not the best choice for this country. We are killing a generation and laying a foundation for professionals years ahead of us. For God and my country, Pius Kizito okuva ekirinya tujja kugiranga tukomaawo ku ndowooza. Honorable Tamaguzi Simon Tirinyi naawe endowooza yo tugirabyawo naye tugenda kubanga olwakadde kuba tubuza eddakiika ntonotono. Olina kyobadde nabadde ŋŋamba nti okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga kati corona oba covid afuuse business. Abantu abamu mu gavumenti bagagawaliddemu nnyo. They are not ready to show accountability of the monies they have received. Era ensonga lwaki tubagamba bano nga bizinensi yaabwe ekyaliwo mwe beekwese. They are very happy by the way. Corona asanyusiza abantu bangi. Yes, abasanyusiza kuba they have collected bags of money. Gwe kyosobola okukima omanya sente bano ze bakolektinze. Wali olabyeko nti zino sente vaccine government ekutte sente negula vaccines erinda donations ezabali baliwo balaba vaccines zigenda kuba expired nga bagamba munoonye eyi dumping ground musuule Uganda ngera boolaba Abachina batufuula dumping ground. Gwe buuza nti sente parliament zeeyisa kisooka twayisa sente ziyambe kuba tuyambyeko mu biseera bya corona. Abasawo abali ku mulimu frontline nga tubasalutinga, abapoliisi, abasomesa aba private ne tuyisa sente bawe negwe omuntu olaba n'akawunga kabalema okugula, buledio ne bubalema okugula obw'abaana osomera waka, bu TV ne bubalema okugula obw'abaana osomera waka, reading materials ne zibalema okugula. Twebuuza, yes, sente tuziisa radio sebo sente zaita nga tonagamba kwa za radio ate eza vaccines eza radio mwaziisa. So kakati n'olwekyo sebo fe tugamba corona ono yafuuse business. Era abakulu abamu basanyufu nnyo kuba kati twebuuza abakulu bateekawo njagala kuwa ekyokulabirako ekisinze okutwewunyisa ffe wano nti tulaba bateekawo kafyu. Kafyu afuuse kafyu. Budde kwere 10 sawa 11 emigo pupupu. Emotoka zidde eno bali badde ne tubuuza no kafyu lwaki omuteekawo n'otamugyawo kubanga bannansi abasinga n'ekonomi eno lwaki egenda kugwa. Ekonomi egudde olwa kafyu. Abantu tebakyakola babeerawo ku bunkenke. Ekonomi egudde nti abantu baffe abaakolanga luli eri generale bonna bagati gwokimanyi nti amasomero gawa omusolo gano gonna n'olaba minisita n'ava eri n'akudaala. If you thinking essomero tokyasobola digira amabanja olina mangi tundako nga naye ali mu kifo kya gavumenti. Sebo kino kyenkugamba nkijje mu ntobo y'omutima gwange ng'omukulembeze ng'era MP, si just mere leader but an international leader, nti bana abali mu gavumenti balina hidden agenda. Lwaki abaana baffe ababanaku babakotogera nga babwe masomero ga international schools batwalayo. Ffe tetunenya banyini masomero ga international schools nabo baagala okukola naye ffe tugamba bano abali wali n'abalala babafulumya ebweru w'eggwanga ng'era bw'olaba they are big families here abata vaccinating la families zaabo wano bazifulumize ebweru gye babatwala ne babagema ne president bamuvaccinatingira biveeko gw'olowooza oli okuteekako akayiso wagiraba wali okuteekako akayiso nti abakuvaccinatinga n'olwekyo sebo ono gw'omanyi nti oba baali bamukuba ddagala lya musujja oba lyakakakasaako nti lyagundi. N'olwekyo sebo ono ye ORCC kitambula alaba mu gwe bakuba empiso kiba kyekyo. Bano bazanya ekinigeria n'olabira ddala n'ateekawo akacupa naye olugira famire n'agirinyisa enyo agenda mu America gyaba ku vaccinating. N'olwekyo sebo ffe kye tusaba mukulu Museveni open schools kuba abamu twalibadde tetuboogera kubabeera mu bifo byabwe nti ffe tuli banene nnyo tebatwogerako. You are in a public office. Bobeera mu public offices wuliriza abannayuganda bagamba we own eno Uganda yaffe teri nga n'onalebo mukulu kitambulwa n'onalebo lona babagamba eri mu NRM Uganda is a property of Mr. Museveni ne beyalwana nabo era ekayalina eri ekyankwa gye batwala ne babafumba ne babakocinga obumundu ne babafumba. N'olwekyo sebo ffe tusaba abakulu bakulewo no information honorable kino ekintu nakyogeddeko nga tutandika wagambye wagenzeeko ekazu
right gwe bwe watambudde n'otuuka ekazo gy'oli mu ku example wagisanze otya naye yagenzeeyo kakati gwe wagisanze otya nungi nnyo oba osangayo omuntu omu ng'alina sente z'abantu obukadde 20 omuntu omu ng'azina naye kakati ffe sinzi kati nze ndi mubale abatalina yeddoboozi naye ate eyo mwekisebo mukulumivu ekisinga okunewusa lwaki communities ezisinga okuba obubi ennyo ezisinga okuwagira gavumenti eba mu buyinza kuba eyo 100% mulonda mwami kitambula mu ddakiika etasukka emu kuba kakadde kalabikatuweddeko ekisooka muganda wange ono yage nti parliament president yagiwamba yagikastratinga yagirawa naye ekyo si kituufu president awa direction ensi werina okutambula ensonga lwaki yamwebazizza wano nti ku luguudo lwabwe amuwa tiiki kati eriyo najja okugamba lwaki yakoze ekyo tumbawumba ekyokubiri njagala tukkaanye ffenna abali wano nti wayinza okuba nga mulimu abayagala okukola ensimbi mu covid naye tekijjaawo mazima nti covid abadde atawaanya era tulina osigala nga tumulwanyisa nga tubadde tumulwanyisa ekyokuggulawo amasomero ffenna twagala amasomero gaggulwewo nenze ng'omu njagala amasomero gaggulwawo tube nga abaana baffe basoma nga ate tebaddamu kutaataaganyizibwa so january nze mukusuubira kwange tujja kubanga covid akenderedde ddala kubanga n'ensi eziri eri ezamutusiiga ezamutuleetera nazo olabira ddala nga zitandise okukola ki okukka kati bwe babanga tebalina naffe ono tetujja kukola ki tetujja kuba naye so mukulu lutamaguzi bwe kibanga waliwo abaali ensimbi otuula mu parliament akakiiko ka paaka mu abakakulira opposition okutegedde munoonyereze mukwatagane n'ayigigi omupya mukwatagane ne state house anti-corruption unit mube nga munoonyereza abantu abo kubanga naffe twagala kulaba ani yali aki kyenjo sembyayo nakyo president takola bwomu nga wabadde oga nti asalawo president ensonga zonna zabadde atubuulira ng'ayogerako eri eggwanga bannasayansi bazibadde wakati okulaba nga bamugayidinga era waliwo olumu lweyajja n'okusoma speech n'agamba speech yammwe eno kino nga sikitegeera ekiraga nti takola bwomu ba advisors abalina era batambuza ensonga muganda wange tumuleke mwebale mwenna gye musinzidde okubanga mutulaba olunaku olwaleero mu programu eno ebigambo tebitta baweereza endowooza zammwe mwebale kubanga musobola okubanga omulaba buli kimu nga bwe kitambula era ne musobola okubuulira abakulu bano olunaku olwaleero nga bwe mutegeezezza Ronako Emirembe Lulanga ng'ono alondola byabufuzi gwe tubadde naye saako Lutamaguzi Semakula omubaka owa Nakaseke South ne Henry Kitambula ono nga yaliko ne RCC ow'e Makindye ensonga kwe tubadde yakuggulawo masomero nga bagenda okugema nga president bwe yategeezezza nti nga 1 November bajja kusobola okuggulawo amasomero singa abasinga banaaba bagemeddwa n'ensonga z'ebijambiya e Masaka. Ku lwamu nange Frank Walisimbi nze Ali Mivule inshallah tuliziganye era mu programu eno sabbiiti ejja mwebale mwena abadde bagigoberera ku online.